njagala owulire ebigambo bino. Bali mu kumenya mayumba g'abantu. Tebaliiko kibuga oba kyalo. Mbalala buli wamu bamenya. Beekwasa nti abantu abo tebazimbira ku pulaani. Tebaliiko awagira Museveni oba tamuwagira. Tebaliiko ono w'NRM oba tali. Wuliriza. Ke kaseera ssaawa zino bannayuganda tusituke. Tuve mu byekisiru. Nga we musitusa abangi ne mugaaka tugende mu mpaka za Kabaka birthday run ne mugenda. Tusituke mu bungi tujje twerwaneko. Njagala mutegeere nti Museveni byakola kati ssaawa zino. Yayagala ddo bikola naye yali abatya. Naye kati ke yakizuddo nti lubasongamu obumundu nga mudduka. Kati agenda kukola byonna. Ako mukategeere luli eri baali bamenya mayumba g'abantu mu ntobazi. Ne babipromotinga ku zi radio ne zi TV. Owulira nga TV za Museveni ze ziri mu kugamba ennyumba y'eno bagimenye nga baagala balabe ki kye mukola. Ke mwasirika obusirisi kati Museveni yafuna confidence. Agamba asobola omenya yonna gy'ayagala. Asobola otwala kyonna ky'ayagala. Kati ali mu ku-exercising ekyo kyalowooza kyali. Alowooza mugenda kutunula butunuzi nga mulaba. Owulira bamenya amayumba g'abantu ng'ate tukimanyidde ddala bulungi nnyo nti tebali si kyakubanga tebazimbira ku pulaani. Obwo banoonya bunoonya bwakwekwasa. Baagala kukugoba mu ggwanga lifulume. Ako mukategeere. Ate nejjoddukira bajja kukukimayo waakiri bakuweereyo obutwa. Lwaki? Kubanga Museveni akimanyi byabba e Uganda bibyo. Oyinza okufuna obusobozi n'odda n'obanja. Kati kikyakola bakwerawo bwezi eggwanga balitwala. Ako mukategeere. Museveni takyakweka bigendererwa bye okuggyako ng'oli musiru oba tobitegeera. Musituke twerwaneko ntunuulidde ennyumba z'abantu ze bamenya. G'omanyi obuzibu bw'okuzimba ennyumba awo e Uganda. Omanyi haso z'oyitamu okusitula obusituza ennyumba awo e Uganda. Omanyi kye kitegeeza. Olina jja buzinaamenya nga talina wadde pulaani gyakupulaaningidde. Nti owaabaye bano abantu betumenya amayumba bo tubapulaaningidde wa. Kubanga gavumenti ogwo gwe mulimu gwayo. Temuyina mirimu mukolawo. Mwe mweyiiya ne mubaako ne kemufuna. Bo babeerawo kubasolooza busolooza kubaggyako bujja. Ssaawa zino abantu abasinga wano ku midiya baasasulwa bali ku misaala. Osegedde tebajja kubyogera. Abalala babazizza mu biboozi. Oli mu bino simanyi mirembe bedding zibalwana. Ennyumba zammwe bamenya. Omanyi kye kitegeeza okumenya ennyumba yo. Ogenda kuzzaako kiggwe. Ate tewaliiwo agenda kusimattuka kaabeere mugagga. Tebaliiko w'NRM wa NUP. Taliiwo, tebiriiwo. Njagala owulirize munnayuganda kusituka kwerwanako. Tewaliiwo mirembe gigenda kuva mu kutuula. Tebakulimba. Tuyina kulwana. Muli mu bodaboda muvuga. Muli mu matakisi muvuga. Kati mukolera ki? Mukolera ki? Osobola okwaffordinga bye baagala otuukirize. Osobola byaffordinga. Kati ogenda kubeerawo otya? Olyawo otudde. Olowooza tebikwatako. Bali ku birooto by'abantu basaanyaawo. Gumanyi kye kitegeeza. Omanyi okuzimba ennyumba e Uganda. Kati kiki kye mugenda okuzzaako? Mugenda tunula butunuzi. Bannayuganda tusituke twerwaneko. Tusituke. Ono omusajja confidence kati alina y'amaanyi nnyo. Tolinda byabakulembeze bino si byabakulembeze. Bino bibyo. Bino bibyo. Bakutwalako bibyo. Omubbi y'alina amateeka. Akozesa amateeka okukubba. Ogenda kutunula butunuzi. Mwasooka ne mulowooza bya NUP. Bya NUP muve mu by'obufuzi. Kati obaba bamenya biriko ebyo mbona awagira NUP oba ono tali. Muli era mutudde mubirabanga byakusaaga. Bannange tusituke ssaawa zino kusituka kwerwanako. Bakomuledi ssaawa zino tusitule bannayuganda musituke. Musituke twerwaneko. Musituke. Awo wetuli amayumba gagenda naye nga byonna bigenda mu maaso ab'e disitulikiti y'e Moroto bombo basazeewo ne beewa amagezi ne bagamba nti bagule amajambiya batereke mu nnyumba beerwaneko. Bano bonna simanyi kibbataka simanyi bikoze bitya simanyi amayumba basenda nti bo bajja kwerwanako n'amajambiya kubanga nti kyekyo kyokka kibasigaziza okuba nga bataasa ebyabwe. Kinasoboka naye nga byonna bigenda mu maaso naye avuddeyo n'agamba nti ekisinga okumuluma be bannayuganda okulowooza nti ate omuntu abatulugunya yagenda obbayamba nti olaba omuntu ayimiridde mu maaso ga kamera n'agamba gundi tuyambe kyokka oyo nti gw'okooboola
yali mabega w'ebino byonna. Ekintu ekisinga okunnakuwaza bannayuganda kwe kulowooza nti omuntu abamye obwenkanya oba omuntu alinyiridde eddembe lyammwe ate yagenda obbawa eddembe. Ekintu kyentuulawo ne kintabula omutwe ne kinnuma ne mpula nga kinfumiitiriza n'emunda we mba neebase ne mu ntebe mwe mba ntudde. Bannayuganda kwe kulowooza nti omuntu abamye obwenkanya ate yagenda obbawa obwenkanya. Abantu ababamye eddembe lyammwe ate gye mulina okuddukira mufune eddembe. Omuntu alinyiridde amateeka ye kennyini ge yeekolera, omuntu abamazeeko eddembe, omuntu abagyeeko ebyammwe ate gye mulina okuddukira mufune ebintu byammwe oba muweebwe eddembe. Essuubi eryo lye mweteekamu ne muwulira ng'ekyamazima muyina essuubi nga mmwe musuubira mu mitwe gyammwe nti tugenda kwebaka ku makya tugende okukya ng'ebintu byateredde dda biri mulaala nga ffe nga bannansi tetulina kye tukoze. Bannange eryo essuubi lya bulimba, muyina empty hopes, essuubi ery'obutaliimu. Temutuulanga eyo ne mubeeraawo ne mulira kisinga ne mulowooza nti omuntu abamye eddembe lyammwe ate gye mulina okuddukira mufune eddembe. Omuntu abamye obwenkanya ate gwe mulina okubira enduula abawo obwenkanya. Omuntu abatulugunya ate gwe mulina okukaabira kwegamba okubawa emirembe n'okubaleka. You people, bannange tubeere realistic. Teri ekyamazima bannayuganda bannansi amazima tugamanyi era amazima tugamanyi mu mitima gyaffe nti teri agenda tuwa ddembe lyaffe. Oba mukategedde essuubi eryo lye mweteekamu bijja kuggwa nefuuka bijja kuggwa. Tebirina gye bigenda kuggweera nga ffe bannansi tetwesitukiddeemu kubitereeza oba kubimalawo. Era essuubi eryo lye tulina nga tulowooza nti bugenda kukya tukeere ku makya ng'ebintu byonna biri mulaala, nga buli kimu kyonna kiri masavu, nga buli kimu kyonna kiri talatibu, buli kimu kyonna kyateredde nga ffe tetubiriimu. Ekyo twewa ssuubi lya bulimba. Nkiddemu amagezi gazze. Ekyamazima ekyo kwekaza. Buli munnansi yenna gy'otudde, oba oli mu kyalo ekya Namukaaka, oba oli mu kyalo e Kamuli, oba oli mu kyalo e Buweezi, oba oli mu kyalo ludda wa, teri kigenda kukyuka, teri ddembe ly'ogenda kufuna nga tolirwaniridde. Ekyo kye kitabangawo mu byafaayo bya dduniya eno. Era temulowooza nti mugenda kukya lumu mu ggwanga Uganda nga buli kimu kiteredde. Gwe mutaagala ne bwakeera ng'afudde olwaleero mugenda kusigala mu mbeera y'emu oba tugenda kusigala mu mbeera y'emu mpaka nga ffe bannansi tusituse ne tugamba ekimala kimala. Abantu abafudde bamala, abantu abasibiddwa bamala, ebitubbiddwako bimala. Tukooye okutubba, tukooye okutulugunya, tukooye okututta, tukooye okutusaanyaawo, tukooye okutubbira ebyaffe, tukooye okusiba abantu baffe. Okitegeera? Nga bw'otayinza kuba na njala ne weebaka n'ogenda okuzuuka ng'emmere eri ku ttebo wali nga teri yagifumbye. Bwe kityo bwe kigenda okubeera nti tetugenda kukya ku makya tukeere ng'ebitunyigiriza bivuddewo nga ffe kennyini tetubikoze oba nga tetubyekoledde oba nga tewali abitukoledde ng'ate agenda okubitukolera y'ataliiwo kubanga teri ayinza kulumirira kusinga ggwe. Nze obulumi bwange we buli nembulwako n'emirembe kwe kulowooza nti omuntu atuggyeko buli kimu ate gwe tulina okwegayirira tumusinze tumuvunnamire abituddize, which is not going to happen. Ebintu ebyo byennyini ffe kennyini tulina okubijjawo, ffe kennyini tulina okweddiza ebyaffe, ffe kennyini tulina okujja abantu baffe mu makomera, ffe kennyini ffe tulina okusitopinga ekitta abantu mu Uganda. We the indigenous Ugandans, the citizens of Uganda, the people of Uganda, not anyone else. Oba mukategedde?
kati bino ebintu by'okwegumyagumya simaa kijja kuggwa bijja kuggwa bagenda bijja kuggwa yes bijja kuggwa nga ffe tubimazeewo wabula tebigenda kuggwa nga ffe twebase oba nga tutunula butunuzi ate gavumenti yonna efugira oba etulugunyizibwa mu kusirika kwa bannansi bannansi gye bakoma okusirikira buli kimu kyonna gavumenti kyereeta kyekijuwa go ahead okweyongera okukola ebirala n'okukola ebirala n'okukola ebirala n'okukola ebirala nga tutunula teri gavumenti ekola kintu nga bannansi si be bagiwadde go ahead kaseekola kino ne musirika ng'epulaninga kirala nga nakyo ekikola ne musirika ng'awe epulaninga ebirala nga 10 oba mukategedde ffe kennyini ffe tulina okwewa eddembe lyaffe tulyeddize ffe kennyini ffe tulina okukomya obubbi obuli mu ggwanga Uganda ffe kennyini ffe tulina okukomya ejjooga eriri mu ggwanga Uganda ffe kennyini ffe tulina okuyimiriza kibbattaka ekiri mu ggwanga Uganda ffe kennyini kubanga teri muntu agenda kuva Bule na Bweya Omuzambiya Omukenya Omutizeedi Omurundi ajjewo ebizibu by'eggwanga Uganda nga ffe bannansi twebase wabula ate omuntu atuggyeko eddembe lyaffe omuntu ali mu kutwala kiringa omubbi bw'ayinza okuyingirira okuggyako ebibyo okutwala ebintu byo n'otandika n'omwegayirira bambi nkwegayiridde bampa ebintu byange ekyo kikola amakulu oba olina kulwanagana naye obimusuuze bannange mulekerawo okwewa essuubi eritaliiyo twewa empty hopes twewa essuubi ekkalu twewa essuubi eritasoboka tulowooza ebitasoboka n'ebitagenda kukola oba mukategedde baddaalingi amazima nti ffe kennyini ffe babadde tulina okuba nga tufaayo okwerwanako nti naye abantu ate mulemereddwa okuba nga mwesuulirayo gwanagamba naye nga buli omu akaaba kino tekimanyiwa NRM kimanyani buli omu kimulya ono naye alajana nsabe permission okuyingira enju yange nsabe permission okuyingira enju yange kubuna obwavu obuli e Uganda nsabe permission okuyingira enju yange ng'obusente bwenzimbyemu enjuku bubadde bwakulomba bulombi nsabe permission okuyingira enju yange ng'amazima gali nti okufuna akataka kenzimbyeko enju kubadde kwekamula nsabe permission okuyingira enju yange nga gyempisa okugizimba temumanyiyo amazima gali nti mulinde jambiya bwe muba temumanyi ensi eno kiki ekitabula abantu nti ttaka n'abakazi mwe mwepankire ku ttaka lyaffe kino mbagamba nga mbabuulira ewange temujjaayo ndiredde okufa n'amazima gali nti mumanyiira bantu mwe mumanyiira oluvannyuma lw'emyaka emingi Bannayuganda gye babataddemu obwesigwa bino bye mubasasuddemu mwakabagoba mu ntobazi wuuyo mubagobye ku nguudo ate muyingirira mayumba gaabwe mwe mumanyi kye bayita okuzimba nti omuntu aviirira mu nsi nga tazimbye kayumba mumanyi ekisinza okussa abantu okutisa abantu nti muntu kubeera n'akayumba oba n'akataka amateeka gammwe agotugamba nti mwagala 50 by 100 then mutuwe land title tukkirizaganya nammwe era tubadde tugakkiriza bulijjo amateeka gammwe agogamba nti woba otandika okuzimba olina ofuna pulaani ey'enju tukkirizaganya nammwe bulungi naye bino permission nyingire permission nzimba
permission nkola nemwe kambabuuzi Uganda mulimu kye bayita system nimbeeramu kye bayita society katubabuuze mwabakolera society omulimu gwammwe gwaki because obuyinza bwonna mubulekedde system society omulimu gwayo gwaki kaya Uganda society bwetabeerawo system tetambula ne system bwetabeerawo society tetambula buli kintu kyetaaga kinne waakyo nemwe muli buli kintu mukirekedde ki system tebakulimbanga nti owa system asobola okufavoringa owa society wadde n'ogwo mwe aba society omulimu gwaki mwe ba MP mwe ba president mwe ba minister baani because buli kimu muli kiwa bana abaki abasoma abali mu office muli kibalekere mwe omulimu gwammwe ogw'okulwanyira peasant guliwa we mubanga obuyinza bwonna muli bulekera gundi system society omulimu gwammwe guliwa bana eno Uganda nene okusinga buli muntu mbabuulira Uganda nene okusinga buli muntu naye kemuyingiridde amataka g'abantu mweyerudde mwekka amazima gali nti bye mukola oba ani alikwa advising President Museveni President obadde okoze bulungi nga waliwo ebintu byotassaako ssira ng'ogamba muleke abantu babeere n'eddembe lyabwe naye amazima gali nti ndowooza season yo yeetuuse kuba mu bulamu mulimu kye bayita season y'omuntu ng'ekyaliko buli kyakola kiba kyakabi buli kyakola kiba kirungi naye weebeewoireku atandika okola ebintu nga tali kulengera yajja aye amazima gali nti nze nsabe permission nga ndi kwingira enumba yange gyenzibye mu bugubi nsabe permission nga ndi kwingira numba gyenzibye mu bugubi kweri weno okibona nga kiida MP olowooza nti kiri kunigiriza nze zenka iwe wankola olowooza oti kirinigiriza nze zenka omusoga omukidi olowooza oti kiri kunigiriza nze zenka omuganda olowooza oti kinigiriza nze zenka kyetulikola saawa eno kijja ku affectinga buli omu bana ebintu ebindi mubikomye nga bikaali kujja wangulu aye wajja abaawo okutemagana okwabantu ng'oli kwingirira omuntu afiirira tazimbye ku numba tomwepankirako tomukikinalako mwide mutubande gundi pulaani d'enumba nga tulizimba numba editali ku pulaani ekyo mwide mutubande nga tulizimba enumba awatasaana oba mu ntobazi aye okwingirira enumba daife bana okwingirira ebyaife bana mutuveeku oluvannyuma lw'emyaka emingi mulibona nga kino kye mutusasulamu mutuveeku tubakobererawo mutuveeku nze nimbakobeyireku I told you numba kodi yasabe permission ki tonke kinalako mu bukoti ni gali ku kinalako tozimbanga kutonke kinalako mu bukoti mu busati nali kuida yendi ali kubonanga kyenzimbe tikinjamu olowooza ajja kunenda bana ebintu ebindi mulowooze ali kuida yendi takizimbanga kutakifunanga olowooza ajja kunenda bintu ebindi mulengerenga me mu byogereko olowooza ajja kunendeza kyalina kyeni nakyo ebintu mubivueko ensuwe mbanga mugikoye mugireke mirembe kubanga neno okusinga mwena batugamba nti mujja kiwulira omulala n'atugamba nti mpaawo atalikaaba awo bwe tuli miranga nabiwowe eno ye Uganda gye tulimu era nga bikyajja era bikyajjira ddala tetumanyi oba binaakomenkereza bitya naye nga
amaziga mangi. Oli mulabi mulungi, omulabi wa NCK TV. Tusiima nnyo era tusiimira ddala era ngamba nti bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ebirala bingi nnyo tukomawo.